I was just joking. Well, I'm we are here, we are fine. God's blessing. Yeah, so obulambulikirya nnyo. Yeah, abazinyi ambeera ino nga nzina mu ddiro yange. Webale kuzina muzina. Congratulations. Thank you. Emikolo nga mwange tukweyeseba naye twanonyeza emikolo wadde akasoda. No, this was an intimate function, two families meeting themselves for the first time, which is like we couldn't make it so extravagant because it's like the break or make. It was my dream come true. Kubanga olamu badde nga babadde omusajja bannange era amanyi gakatonda olwekikola now abitakaadabanyamai so nzani okubeera nakakyala akalungi bwe kati era nzani okubeera mu famire yakabinga eyo so kyakabi bana akakyala akalungi wakagamba bigambo kibeka kukkiriza akagamba nze ndi wa ghetto njagala nga bwendi kubanga nze nkwagala mulla nakone kanjagala mulla kanjagala mulla yakugamba nti waddeko bya mullo nga bwobitegeera oba Nice bitegeera but I not. Nemusalawo ne mwanjula kati lwaki mukikozemu akabuga ffe tetuliko budde tuyinza okubanga pulaani twali tupulaninga even before era naye covid natwetyamu zitoleze naye kakati ate katudda kukwanjula kubanga kulityasikwabadde kukyala wadde alonga bakulabye nga kwanjula naye kwabadde jasi kukyala kati balina emukwanjula sente mwazijjeewo abantu obwavu nga bubaluma covid abatuusizza n'okusabiriza ne bafukamira nga bawadde emmotoka abana ebintu bingi ebikozesezza abantu mu covid anti si febbo ffe twebereramu nga ffe kyekisooka in the beginning era bwe nali miitinga mukyala wange ono bagamba nti ffe tubeere waka okulya enkoko si kyekikufuula owakabi even when there is no necessary okugenda mu kafe ejjavaazi oba kuserena oba enyala big hotel n'olya nti basobole okulaba that's not the way to go ne bwoba tolyagala waliwo bayimbi bannange sometime back namunyumizaako nga tugudde ku show y'emu ne tugenda mu kirabu naye nze tukyazimba nemugamba mwana tubadde mu kirabu nendaba oli nga tuvudde kyokka nga ku show bwe tutuuka ku show batubuuza onywaki gwe n'ogamba nnyo kino kati nze ndi muntu wa soda na juice so ye nenga basaba ebyokunywa omwenge kane tukamukira nabula zi champagne nenga bula zi champagne sikubanga azagala obulanga bula zi champagne kundaga nti ye wakali nenga yatenga era bigenze kwagala kulabula kali yatenze mulabanga fala so at the end of the day nze zange nenga nezigula mu buloka nenzimba so nenteka mu mukyala wange ne tuzaliyamu abaana baffe so at the end of the day ate wajjukira okugula buloka atenze nga planinga kuwasa katwana 2 kilo kutandika okuwasa atenze nga planinga kugula chopa kakati byawukana buli mwabera ne byagala mu nsi muno tubayise kwadi twetegekete ena kubeera nsasambi kyanjawulo kyekinabeera mukwanja katusomeko katono so lati abantu bategeera nti kokojja tulya kulumya abayaayi naye ekyenjawulo ffe byetukola ffe tubirabanga bya bulijjo bantu babirabanga ebyenjawulo nze mwagala bya bulijjo kubanga tuyagala bya bulijjo kati abantu mwabazemu birabanga ebyenjawulo naye kirungi okubirabanga ebyenjawulo so that namwe mwagala abamu ebyenjawulo Madam, challenges, those hard challenges zoyiseemu ne Mikie era ozi overcoming zotya nazo? Challenges like any other couple to be running challenges like
course negativity abantu tebaba supporting also tukwatagana because we are both from different backgrounds or both raised differently, but with God everything we have managed to come this far. Mikie, Yeah. kino kijjawo ekibuuzo. Gwe ku Saturday wakyala. Nobiyaniri ku Sunday naye n'akola ebibye. Muganda wo Eddie yawe n'ayingira ennyumba. Senta mu family ki? Ekisooka Eddie yawe ennyumba gye yayingira ye si yange sayina lukisa kumugaana kugiyingira kubanga yagikolerera. Work for it. Okisegeera temumanyi myaka gye yagizimbidde. Okisegeera so kyali kimugwana. Nubiyaniri simanyi gye yagwanya mukazi we zinamusanga mwina. Okisegeera tetumanyi lugendo lwabwe gye bavudde. So mukama bw'aba yamusizaako mwoyo n'agamba ne bategeraganya mukyala we nti nene nkyali wammwe kisima kyabwe. Okisegeera era muwagira okugenda mu maaso. Nze nange ebyange byali byange twateesa n'anoono tebaaliyo. Okisegeera nkibagamba bugambi naye nga ffe tumaze okudisaidinga naani Omukyala. Yeah. Anti balaba speed nnene. Ffe tuli ba sipiidi otumanyi abagoba tebagoba. Omaze obugamba obusembayo buweereze Mikie. Mikie ndamugamba nti mwagala nnyo era mwebaza nnyo for giving me that respect, for respecting my home and for loving me and my children. I will remember one day. Yeah, do that and I mean my words straight away. I love her 3 months. Bagamba bati koze dda twabalimbanga tira twabalimbanga you love you till like Victoria ndaba amazzi geyongera bweyongezi. Okisegeera so nange nzikiriza mu ekyo kukolera wamu manyi kasambira n'ekintu ekibagatta mugamba tukole wamu katulabote bwe tukola bwe tuti labote tukola bwe tuti nti katutwefiiriza ffenna nti kyatugenda kulya mukere nti ate oluddako ekitegeeza wiiki yonna tulina kulya mukere nti yes tulye mukene tatange yanjiriza ekigambo kimu tukola ng'omuddu olye ng'omwami so tujja kulya mukene omwaka gumu naye emyaka gye tusigadde ku nsi tubeere nga tulya nyama n'ankoko. Okisegeera so era nkubiriza ne bavubuka bannange abali eyo nti bisoboka tebabalimba mubikolebwa balondemu. Abalondemu makye kitegeeza gwe weeronzeemu mu bafala. Okisegeera gwe ne weebuusa ne weebeereramu. Kitegeeza bwe weebeereramu ojja kukola ebyabalondemu bwe bategeeza abalondemu. Abalondemu tebava mu ggulu kubanga ne Katonda akolera mu bantu.